Kitebe cha National Platform kifulumiza ekiwandiiko ekitongole n'akatambi akekunkunala akalaga engeri basajja ba Museveni babadde asindise ku kitebe kamosha babadde bayingira mu office ya President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine naye abantu ba bulijjo abaliranwa ne balemesa okutuka mu office ya President kabadde kanyolagano bibadde bigambo si birungi wali Makerere Kavule kansuke nkwitiremu wano mangu ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole ekitebe kya National Platform ekibiina kigamba nti this evening at about 7:30 p.m. armed men traveling on approximately 6 police military trucks surrounded the offices of the National Unity Platform at Kavule. This followed a power blackout around the whole area. They attempted to enter the offices through the main gate but found it locked. After banging it and attempting to arrest our security personnel unsuccessfully, they moved to another gate and found it locked as well. Our neighbors started gathering and trying to find out what was happening. After several minutes, they left. We are grateful to our security team that worked very quickly to close all gates as soon as they sighted these intruders. We continue to monitor the situation and appreciate all citizens for their vigilance and show of concern. End. Bwesyo kiwandiiko ekifulumiziddwa era nekimalirizibwa nga bagamba nti abadde ssaawa mu kitundu eyakawungezi ka leero abasajja badde bagabalidde emigemera wala nga batambulira mu mmotoka nga mukaaga eza poliisi n'amagye abasazeewo ko ekitebe kya National Platform ali Makerere Kavule nga kino kidiridde amasannyalaze asoose okugibwako mu kitundu kyonna bano bagezezzaako okuyingira nga bayita mu mulyango omukulu wabula ne basanga nga musibe tebalina bayita ne bagezezzaako okukwata owagukuuma n'okuba emirundi mingi ne balemererwa kugenda ku gate ey'okubiri eri eyingirira ddala mu office ya President Kyagulanyi wabula ne basanze nga nzigale nga tebalina bayita ne bageza okukubaakuba ekisisimudde abaliranwa ne bavaayo batandika okubuuza ebibuuzo kye beetaaga kyekibadde ati nno oluvannyuma lw'eddakiika nga ziizo abasajja wedde baswala ne baleka okukola tondeka nnyuma ne babulawo ekibiina kyebaza abanaffe abakuuma ddembe ab'oku kitebe abakuuma ofiisi abakuuma geeti zino olw'omulimu gwe bakoze okuba nti bakozesezza obukugu bw'amaanyi nnyo obwangu bw'amaanyi okuggala geeti zino nga batamanya ngamba tebannaba kuyingira munda era ne beebaza n'abantu ba bulijjo baliraanwa okuba nti bafuddeyo era n'okuba nti bavuddeyo ne bajja okudduukirira ekitebe ky'ekibiina kyabwe abasajja kyabadde baagala okuwamba ebifaananyi eby'enjawulo ebifuniddwawo bifulumiziddwa abasajja nga badde basazeeko ekitebe ekiro amatumbi budde nga baagala okukola ogw'obuliisamaanyi nga baagala okubaako bye babba mu kibiina n'okulaba nti bayingira mu ofisi ya President Kyagulanyi okubaako ebintu bye baplantingayo ng'emmundu nga bbomu ng'ebyokulwanyisa bagambe nti President Kyagulanyi yaguze ebyokulwanyisa era abiteeka ku kitebe wano ekitebe bakikube bakisaanye bakiwe ku ttaka ne President bamukwate ng'akomawo ku nnyonyi bamusiba amayisa mbu yabadde agenda kuyeekera gavumenti ya General Museveni byebyo ebifaananyi nga bw'obiraba bwe bityo bifulumiziddwa ekitebe nga biraga embeera nga bwebadde abasajja nga balumbye ekiro amatumbi budde nga baagala okuyingira era nga buli gwalaba akwata ebifaananyi embooka evaayo enyooka tebaagala akwata bifaananyi mbuno kuba agenda kubanga abalabisa naye ate bagenza okukikola ng'oledi twabalabisizza dda ng'ensi yategedde 4 n'akattaano bino nno akatambi akafulumiziddwa kalaga nti bino byatandise kiro manya byatandikidde mu State House ewa General Kaguta Museveni gye batudde ne bakola enteekateeka zino ez'okulumba ekitebe kya National Platform era n'akatambi ako kafulumiza kafunise nsasule tulabe ebigambo bino ate tugende mu maaso. Time opportunity comes once in a lifetime. Omukisa guno njagala tugukozese as Ugandans because nkimanyi video eno njikoze naye eyinza okuzza backfire but ffe twewayo dda
okukola kye tulina okukola because tetubonga na government. Nkiddamu eno video ebigambo byengenda okufulumya bigenda kubeerako omuliro. So outcomes I don't give a damn. So muwere tutandikirewo, tewali kulwawo. Tugenda kufuna abagenyi bayingidde ddabamu, abamu bayingirawo tomorrow, bagenda kumala week emu in Uganda. Ensi ziringa 10. Nkiddamu ensi ziringa 10. 100 countries. That means what? Kitegeeza international cameras zonna zigenda kubeera on Uganda. Cameras zonna zigenda kubeera on Uganda. Amawulire gonna CNN, BBC, simanya African biki byonna amawulire, everything called news media, it is going to be pointing at Uganda. Era abantu bano baterezeza Entebbe airport, ne baginyiriza, ne bagisiga paint, ne ba making sure nti Entebbe airport shines. Era Entebbe airport at the moment waka. Ne beera enguudo, they swept the road, Entebbe road eyo, Entebbe road. Kajanse awo wonna KCCA ebadde yeera ekibuga. Kampala emotoka ezimu tezikyayingira mu kibuga Kampala, bablockinze some other roads because abakungu bawera. Nkiddamu almost 100 countries. Abagenyi okuva mu nsi ezisuka mu 10 bagenda kuyingira, batandise okuyingira. Era military ejjudde mu kibuga, military ejjudde Entebbe road, military ejjudde Jinja road, awo wona Lugogo paka Kireka Namboole waliwo military police. Kwegamba waliwo ekintu kye baagala okulaga bano abagenyi, that Uganda yekyasinze okuwelkaminga abagenyi. Video entuufu tenaba kutandika, njagala muwere at least 200 and above video entuufu. Abakungu bano abayingidde mu Uganda, waliwo ekifaananyi kyali mu kubalaga. Era ekifaananyi ekyo abagenyi batandise okuyingira mu Uganda, balaba Uganda as a very clean country. Ekibuga kya Kampala bakirabye as a very clean city. Ababadde ebinnya bwe bagenda okuyisa abakungu bakubyewo debiraka. Everyday tukaba enguudo bakubyewo ebiraka. Mukitegeera? So these people, ba VIP bano abavudde in all over 100 countries, bagenda okwewuunya Uganda. Is this the Uganda everyday gye boogerako? Nga Uganda erabika bulungi nnyo. Babakoledde security. Just mukungu omu bebati, oba bakungu babiri. Convoy zilinganga. Abagenyi bano bagenda kumala week mu Uganda. So Museveni ayise mu ba ministers, batusabye nti no tubeere bakakamu. Social media tupostinga ebintu ebirungi. Njagala owulire bulungi nnyo my point. Bino byenjogera bivudde direct wa Museveni. Abakungu bano abayingidde mu Uganda bagenda kumalamu over almost a week. Naye nga abakungu bano bawera, they have come from different countries. Kiba kitegeeza Uganda has hosted around 100 countries and above. Respect my brother. Era beerako
Paul Isoba tovako kweno video muganda wange tovako so Museveni nasaba ba ministers bogere naffe ba citizens as the citizens mbu we should behave tewali traffic jam mu kibuga ababaddeko mu kibuga leero ndoza mukirabye cause leero mbaddeko mu kibuga downtown tewali traffic jam engude ezimu baziblokinze era on Monday tebagenda kiriza motoka kuyingira mu kibuga. Very few cars are going to enter the city. Very few is a government. Kata bakungu bano bagenda kubalambuza ekibuga nga timi traffic jam. They are going to respect Uganda bagambe walai inensi bulijjo eshana na bebati ensi etaina traffic jam kino bachi planninze already era lero newunyiza nnyo nga temuli traffic jam mu kibuga ng'emmotoka mbale n'engamba yi waliwo ekibaddewo story ki ekibuga kinyirira baswipinze ekibuga abakesisi basuze beera ekibuga Kajansi Entebbe Road basuze beerawo they've swept simanyi oba bakuusewo even with the jiko oba omo oba bonabona babadde bukojjo ba Museveni. So minister already avuddeyo video enda kugipostinga kuno on this very page. Minister asabye kati ninywa afukamire wansi nti Ugandans banange mubeere n'empisa for this 1 week. Tewali video gye bakoze nga ya luzungu. They are speaking in Luganda, begging us Ugandans to behave, tubeere n'empisa. Omuko yasunye sente coffee promotion almost 70 billions naye basirise tebaagala kulaga nti no Uganda erimu such manners, tebaagala kulaga nti no Uganda erimu abakungu, erimu ba VIP abasobola okukwata sente ngezo ne bazisuna. Basirise omanyi kitegeeza banna Uganda okwevaamu either on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday nitukwata obupande mutwagala abantu baffe. You don't know what it means. Bajja basesema because baba kimanyi bijja genda ku mawulire. Abantu bano bagina kumala almost a week in Uganda. So bagale enaku ezo starting from today paka next week Friday over Saturday. Tebagala kintu kyonna any complain. Twina okwefuula nga abasiru. Bagala just twefuule kwa abasiru for 1 week. Only 1 week like this. Tewali mbu free gundi muba mubalabisa. Tebagala anything mbu ate government do this government mwako tebabyagala just for 1 week. Basabye tubeere bazolo just for 1 week. Ensonga zino zetubaddeko tusoke tutunule badi tusoke tubyesonyiwemu. Nga bulijjo tubasaba abantu baffe. Nga bulijjo week. Let Ugandans tubeere just basiru for 1 week. Akubuuza lwaki baleekaana anti baagala Sylvia Lutaya. Release her very fast before these things reach in the ears of the Bakungu. Before these things reach in the eyes of the Bakungu. Release her very fast. Trust me. This week is a golden opportunity. This week
is a golden opportunity. Even if we want to what, no boyagalachi in this week, bajja kuchikola. As long as tebigenze ku social media, as long as tebigenze ku TV, because cameras zonna zitunudde in Uganda at this moment. Nchidamu, all over 100 countries are sending VIPs in Uganda. That's why Kugambie airport at the moment eribe bati airport bagikubye biraka baji paintinze awadde bituli bakubye ebiraka kolanse likiriya balese kimotoka ky'amazzi ne bayiwa amazzi okuva ku airport paka kajansi eyo yonna nga bakesisi ebali wayi bakuta kolansi. Abasajja bayimu kubavuga ku kolansi nga anyirira. Ninga we all know babasibyeko Jessica Gundi. Kasita baddayo Uganda egina it's going to go back to its normal disorganized okubeera so disorganized. Bagala okulaga bakungu bano ntino security in Uganda eribe bati. That is why military Kajansi Road ona bajuddewo military paka mu kibuga City Square ona Jinja Road bayiyewo military just to show these people ntino Uganda is at peace, tuina protection, tuina bakumi. Can you imagine? Why can't we use this chance? Why can't we use this opportunity to also demand what we want? But weche twagala tusirikemu ko kawiki kamu. Yes. But weche twagala nafe tusirikemu ko kawiki kamu. Izo zezigino okwera mu kibuga. Kati gobo obera mukono nenga okola mu kibuga kitegezo ojja kuvuga emotoka yo paka nakawa. Ofune oji parking nakawa awasigadde ofune boda paka mu kibuga. Tibayagala kulaga nti no tuna we have traffic jam because Kampala ojimanyi obera mu traffic jam for 2 good hours ninga emotoka yesibye mu kifo kimu. Tibayagala kubalaga ebyo. That's why engude ezimu bazisibye emotoka tezigenda kuyingira mu kibuga. This is a golden opportunity to demand what we want. Nafe tukole kibagala. They want us to zip up for 1 week, mutwa abantu baffe. Then we zip up. Week wegwako nga kelele yaffe tandika buto. To have any meeting at the head office, that's why bataddeyo SFC. Tibagala kintu kyonna ekigenda okulabisa government in this 1 week. 1 week kastegwako osobola okugirabisa it is okay. Musobola okukola kye mwagala it is okay according to them, but for now it is not okay. Bali ku mavivi batwegayiridde tuberemuko n'empisa for 1 week, tusirikeko just for 1 week, tuwane Uganda just for 1 week, week kastegwako then tusobola okudda mu kusabula kwaffe. PTA awo wenteesezza nti eno opportunity nene nnyo for us to demand what we want. If on Monday or Tuesday Ugandans we can stand up and we demand our people, trust me bajja batuwa to prevent the kelele, bajja batuwa to prevent the noise, bajja batuwa to prevent okubalabisa, because already waliwo image gibali mu kulaga abakungu bano, waliwo image gibali mu kulaga abagenyi bano. Abagenyi abamu they are going to invest in Uganda. So tewali mugenyi asobola okuinvestinga in Uganda nga awulira enduulu mu government bawamba abantu. Tewali mugenyi asobola okuinvestinga sente ze in Uganda nga awulira abantu beekalakaasa. Free our people, free our people. Kati gwe buleta program ya free our people, for them to prevent okuswala, they will give us our people.
Honorable Nsubuga Hassan, respect. Sanyuse nnyo okulaba muganda wange. MP to B. Nabagamba Honorable Nsubuga Hassan, aine kitundu kyagenda okutwala. Time tujja gituukako eyo, kimu tujja kikwasaganya, Honorable. Honorable abeerawo buli wamu. Abeerawo nga babanja baganda baffe. Abeerawo mu zikooti zonna. Kooti zonna gwe z'omanyi nti no abasibe ba NUP. Honorable Nsubuga Hassan abeerayo. He represents everywhere the president goes. Abeerayo. In fact, foot soldier. Twagala ba MPs nga bano nga you can access them. Mugina mu kooti mwena ne mwegwako. Kuziika mwena ne mwegwako. Nga you can access him. You can meet him. You can find him. Are going to invest in Uganda. No visitor would want to invest in a country that is bleeding. No VIP would want to invest in a country nga bawamba abantu, nga banansi bekalakasa, nga government teri in good terms with the civilians, nga government teri in good terms with the civilians. Tiwali muntu atekamu sente zemwe yensi. So Museveni atunudde bingi nnyo, ebyo byonna bitunulidde. Akimanyi Ugandans kasatu kuba enduulu tugenda kumulemesa. So lwaki tukosa chance eno? Lwaki tetukosa opportunity eno? Lwaki tetukosa guno omukisa? Ngugambye eno video kasite etambula nnyo. I even don't know the outcomes because I'm here challenging them. But ministers, video resistance okutambula. Nikuno ngina kugiteekako. Minister ngali mu kusaba Ugandans mubere bakakamu just for 1 week. Mubere n'empisa just for 1 week. Government mujisute just for 1 week. Tuina abagenyi simanya all over ensi 10. Kamera zonna zigenda kutunula mu Uganda. Simanya CNN, international media zonna zigenda kuba zitunudde mu Uganda. Mutuyambe just mubere bakakamu for 1 week. Minister omulamba ku mavivi ng'asaba banansi. Twesulemu akazoole tubere just humble and stupid just for 1 week. Tulage nti we are friendly with the government just for 1 week. Kati PTA zize okubagamba ebyaddala ebyalaali. Yes, Zahala, that is it. We are going to start tweeting all bad stuff in Uganda. That is it. But Twitter mutandike. Ndowooza owulidde ensonga enkulu lwaki abasajja balumbye ekitebe kya national platform tebaagala wabeewo function ene taking place in this period. Nga bagezaako okutiisatiisa okulemesa nti singa munajja wano tujja kubawamba, tujja kubakwata. Babamanyi nti ensonga eyinza okusinziiraawo n'eraga General Museveni n'etwala gavumenti ye ntyagi n'aswala. Ate oba waliwo abagenyi abakulu mu nsi abatalina bwe yeerwanako, abaana abatakakola tondeka nnyuma. N'olwekyo abasajja beeraliikirivu balina akatengo kanene, batya nnyo, batya kimu nti entabwe eyinza okusimbuka Makerere Kavule General Museveni n'agenda. Naye nno Wofiisi balumba ya bwereere. Wantalo n'atandika olw'okwekalakaasa. Tujja kutandikira ku kitebe kya national platform, tujja kutandikira ku State House wennyini. General Museveni bwe twagala okumujja zzi olw'ensi yaffe etereere. Kale abyebyo ebyokulumba ekitebe tujja kuba tuddamu okufuna amawulire amalangu ganaagazzeeko. Omukama Katonda abankuumire. Bataayi mweraba.